nga tukyali mu ssaza Buddu Enyiike n'Ekyobeera bikyali by'amaanyi mu poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'omusirikale wa poliisi abadde ku ddaala erya kamishona mu poliisi Godfrey Mate okufa mu ngeri ey'ekibwatukira. Kamishona wa poliisi ono Godfrey Mate kigambibwa nti yafunye obuzibu obw'obutassa bulungi n'addusibwa mu kakilinika akamu akasangibwa mu disitulikiti y'Ekyotera okulaba ogubadde nga oluvannyuma gy'afiiridde. Okusinziira ku poliisi tekinnategerekeka bulungi ekivuddeko emberebezi omusirikale ono okufa kubanga tabadde na bulwadde bumutawaanya bonna bwe bamanyi. Ayogerera poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Twaha Kasirye ategeeza Kyabasa ensajja nti omulambo gwa Mate gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okwongera okwekebejjebwa era nga mu kaseera kano balinza alipoota y'abasawo olwo bafulumye enteekateeka nga bali wamu n'ab'omu nju ye ku by'okwerekera omufu. Twaha Kasirye agambye nti Mate abadde musirikale wa njawulo mu nkola ye ey'emirimu era bagenda kumusubwa nnyo ebbanga lyonna. Kyalinda abasawo kye batugamba kubanga omulambo tugututte mu ggwanika wano e Masaka tusobole okuba nga tufuna postmortem oba oli awo oyinza otutegeeza kiddala ekyaviddeko omusajja waffe ono abadde omukozi ennyo okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno era nga yabadde kamanda wa Sangobbe okulala ddala ekiseera ekiwanvu. Tetunnamanya kimuviiddeko okufa naye nga awaafiiridde abadde talina nnyo obulwadde bumusumbuwa. Tunywera wamu n'abafamire ne Uganda Police Fraternity olw'okuviibwako omusajja omukozi abadde ateeganya. Godfrey Mate ono waafiiridde nga yaduumira poliisi ya Sangobbe mu disitulikiti ey'Ekyotera ng'ate era mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno Ssaabapoliisi wa Uganda Abbas Byakagaba abadde yamulonda abeere kalabalaba w'ebyokulonda ku ludda lwa poliisi mu bitundu by'e Masaka. Kamishona Mate musirikale yasooka okutwalibwa ku ttendekero ly'amagye nga omupoliisi erisangibwa ejjinja okutendekebwa mu 1998 nga wakati wa 1999 ne 2002 yateekebwa mu poliisi ya CPS mu Kampala mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bikwekweto. Oluvannyuma Afande Mate ono yaweerezebwa mu disitulikiti ez'enjawulo ng'omuduumizi wa poliisi okuli Kalangala, Kasese n'endala. Mu ssaza Buweekula omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza eryo Andrew Ssempijja Mukasa Luweekula atenderezza ekkanisa mu kitundu kino olw'okuwagira enteekateeka za Buganda era n'abasaba obutaddiriza. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu Kironde y'abirina. Wakitiibwa Luweekula Andrew Ssempijja Mukasa okwogera bino abadde asisinkanye abakulembeze ab'enzikiriza okuva mu kkanisa ya Uganda mu kisaza lino ery'e Buweekula. N'ategeeza nti bano buli nteekateeka yonna ebeerawo ey'Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza lino ery'e Buweekula bagyenyigiramu era bagiwagira n'amaanyi mangi. Ono awadde ekyokulabirako eky'okukiika embuga n'oluwalo. Bw'ategeezezza nti buli lwe baba bagenda emmengo abakulembeze okuva mu kkanisa ya Uganda babawerekerako wamu n'okufuba okulaba nga basonda ensimbi ez'oluwalo. Bw'atyo kwe kubasaba bulijjo okugenda mu maaso n'enteekateeka eno. Luweekula asiimye ekkanisa era n'okulanga mu kusinza okw'enjawulo wamu n'emikolo egiteekebwawo. Bwe babeera bayimba ennyimba bayimbiramu n'oluyimba lwa Buganda, ekintu ekyongera okuwa Obwakabaka bwa Buganda ekitiibwa. Era bw'atyo n'asaba n'enzikiriza endala zonna okwongeramu amaanyi mu kuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka bwa Buganda. Waakiri tugenda n'omwawule ogwa Ssabadinkoni buno. Tewali mwaka gwe twali tukiseeko embuga tetagenda n'omu ku bo sebo ekyo kankikulompere abaawule bano bwe tugenda embuga waakiri tugendako n'omu. Ekyo nno kibeebaza nnyo. Ate bwe twabadde tutandika omukolo guno basanyuse nnyo okulaba nti bwe mwayimbye ennyimba z'eggwanga olwa East Africa ate n'olwa Buganda mwalutaddemu. Ekyo nno ndi musanyufu okuwa Obwakabaka ekitiibwa. Masaza Butambala ne Mawokota omumyuka wa nnyini ntebe wa NRM atwala ekitundu kya Buganda Agicheyo ne Haruna Kasola ayingidde mu nsonga z'abannakibiina abagambibwa nti ekitebe ekya NRM kigenda kubasindika mu byalo nti basagulire ekibiina obuwagizi. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Kino kigidde basente ba NRM mu disitulikiti za Buganda ez'enjawulo abaweze nti bagenda kusimbira ekkuuli enteekateeka eyo nti olw'okuba abantu ekitebe kya NRM mu Kampala bekitegese okusindika mu byalo nti okusaggula obuwagizi bw'ekibiina nti balina nsonga zaabwe ze baagala okuggusa ng'ate tebasoose na kutegeeza ku bakulembeze b'ekibiina ab'ebitundu. Kyokka amyuka ssente wa NRM mu ggwanga atwala ekitundu ekya Buganda Agicheyo ne Haruna Kasolo asirizidde mu disitulikiti y'e Butambala
naye n'avumirira enteekateeka eyo nti olw'okuba kyanditabulatabula bannakibiina n'akikkaatiriza nti abakulembeze b'ekibiina ab'ekitundu be balina okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okunoonyeza ekibiina obuwagizi. Ye ssente wa NRM wa disitulikiti y'Empigi Kawes Sulaiman wamu n'owa disitulikiti y'e Gomba Dani Mwesigye Hindiya n'abalala baweze nti tebajja kukkiriza bantu bava Kampala ne basindikibwa mu bitundu byabwe babategeerere. Ntegeeza pulezidenti wamu ne ttiimu ye nti olwaliwo pulezidenti banoonya okuddamu mumusuula. Twajja ne twogera ne tugamba nti akalulu konna kadde mu structures okuviira ddala wansi ne tulabawo embeera erabikira ddala ng'abantu abanoonya akalulu wansi bassentebe b'erosi wano bassentebe b'emiruka bassentebe b'amagombola babajje mu nteekateeka z'akalulu kano. Batandise okujja kati okugeza ng'ewange Empigi waliwo abantu be baalonze ng'aga Katonda mu ggulu ne oleeta ebifaananyi baali b'opposition badda mu Nuupu ne bo baavudde eri ne babalondesa eŋŋanda n'emikwano nga tebeebuuzizza ku bakulembeze. Kubasidde esinze Patrick Serugo. Musaza Busiro abakulira ebyokwerinda ekyengera wamu n'abakulembeze mu bitundu ebyo batuula bufoofofo olw'ebijambiya mu kitundu. Omusasi waffe Sharif Lukenge yabirina. Abakulira ebyokwerinda bali wamu n'abakulembeze abatwala Kyengera Town Council olunaku olwaleero batudde basale amagezi ku ngeri gye bagenda okumalawo ebijambiya ebyabaluseewo mu bitundu ebya Kyengera Town Council nga mu kiro ekigezezo olunaku olwaleero kigambibwa nti abantu 3 batemeddwa ebijambiya kyokka wabadde wakayita ssabbiiti emu yokka nga waliwo omukyala asangiddwa mu bitundu eby'Ennakasozi Buddo nga bamutemyetemye ebijambiya ebyamugirawo mu bulamu bwe enseno. Akulira Kyengera Town Council Mayor Mathias Mulumba Walukaga Duke Kibabu ategezeza bannamawulire nti bakanyiza n'ab'ebyokwerinda bafefete abazigu abali emabega w'okutematema abantu b'Ekyengera bamanye n'ebigendererwa byabwe era baggalirwe. Nvumirira ne sekuvumirira ebikolwa ebyo n'ababikola tetumanyi kiri mabega waabyo era tuli wamu n'ab'ebyokwerinda poliisi okulaba nga abantu abo bakwatibwa poliisi eyongeremu amaanyi n'abantu baffe bennyini ku ground mbakuutira nti temudda totambula wekka munyuke nga bukyali mpaka embeera eno mukama wana batuyambye neggwawo naye buno buvunaanyizibwa bwa poliisi kukuuma bantu na bintu byabwe. Mu kiseera kino abakulembeze bagamba nti abantu balina nabo okukolagana n'ab'ebyokwerinda ensonga eno bagituule ku nfeete ng'obudde bukyali ereme okubafuukira akayinja mu ngatto ku lwa 88 akatonyeze 8 y'obujjajja Lwasa Mayinja. Nze Munabuddu Lukenge Sharif. Nga tuligenze mu ssaza Buddu nga abakulembeze b'abavubuka abajja mu disitulikiti y'e Kalungu bali mu kukwasibwa yafeesi abadde nnyini ntebe w'abavubuka mu disitulikiti eyo Kajumbi Franka asabye abakulembeze abajja bafeeyo bateekese mu nkola entegeka z'Obwakabaka eziruubirira okulaakulanya abavubuka. Mu kiseera kino omukolo gw'okukwasa abakulembeze b'abavubuka abajja obuyinza ngugenda mu maaso ku kitebe kya disitulikiti y'e Kalungu era nnyini ntebe w'abavubuka omujja e Kalungu Yiga Yazidi Abasi n'olukiiko lwe bagenda kukwasibwa yafeesi kyokka Kajumbi Franka nnyini ntebe omukadde afalasidde abakulembeze bano baagazisa abavubuka e Kalungu entegeka ez'Obwakabaka zonna omuli n'eyammwanyi terimba n'okukola bulungi bwansi. Buufu obulala muyina okulaba nga mukubiriza bannammwe okujjumbira enteekateeka za Kabaka ezitukulakulanya ezikuuma obulamu bwaffe nga bweyagala omuli mmwanyi terimba omuli okulima emmere omuli ebintu bingi okulaba nga tutambula bumu nabwo okugenda mu maaso. Mu ngeri y'emu nnyini ntebe Kajumbi Franka asabye abavubuka bettanira enteekateeka ya tekinologiya wamu n'entegeka endala ezitwala abavubuka mu maaso. Somese nnyo ebisobola okututwala mu maaso nga bannaffe tubibayigiriza ebyobulamu ebyobulimi n'obulunzi ebya tekinologiya ebyamakolero kubanga eyo sekita avuuka mu tusinga okugwa. Tubasuubira okuba nga mobilizinga bannammwe engeri gye basobola okweyambisaamu ebibaliraanye byasobola okwegattako omutindo nga bayambisa ebirya nearby them okusobola okukulaakulana mu bulamu bw'ensi eno. Mu ssaza Kyaddondo ababaka ba Paalamenti beegayiridde Ekereziya Katolika okuvaayo n'enteekateeka ey'omuggundu okuyamba ensi eno okufuna obukulembeze obweyagaza.
Oluvannyuma lwa Ssaabasumba w'essaza ly'Eklezia Katolika ekkulu ery'e Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere okukwata ku bazadde n'abafumbo ku nkuza y'abaana abaka nga bakulembeddwamu owa Buweju mu Parliament Francis Mwijuke bagambye nti okusinziira ku mbeera mu Uganda essuubi libali mu Eklezia. Francis Mwijuke n'abaka abalala bagambye nti wakati mbizibu ebitadda okutya mu bavubuka awamu n'abaana olw'ebyobufuzi ebitali birungi essuubi balitadde mu Eklezia. Ebyobufuzi wogenda mu byobufuzi migo bajja kutwala mukomera bakulenga babitya ate ekyo kiba kitegeeza nti tujja kubeera n'abakulembeze abaleero n'abenca kubanga kati tufuusa abakulwana tufuusa ab'entalo tuvudde ku mulamu ng'eggwanga kubanga bwo olowooza kuserebulatinga myaka ya Lubaga nga naye toyina abaana abato eyo Lubaga eba tekuze bulungi n'olwekyo kino kituwa hope nti waliwo ebigenda mu maaso mu Eklezia ebisulaga nti eno Eklezia ejja kubaawo leero enca n'oluddako n'ekyokubiri nti kitegeeza nti abazadde bakola emirimu gyabwe bulungi ne bateeka abaana mu masomero agali ku musingi gw'Eklezia kikulaga wano kubanga abaana bangi abatali mu masomero nga bali mu bizibu bali ku streets wano abalala bali mu kwetunda naye abaana bwe bali mu Eklezia bali mu foundations nga zino tebasobola kwenyigira mu bintu ebyo ebyonoonye abaana baffe mu ggwanga. Mu ssaza Mawogola Provost ow'ekkanisa Lutikko ey'omutukuvu Paulo Ekako mu bulabirizi obwa West Buganda Reverend Canon Kurane Masempebwa akubirizza abantu ba Katonda okwebaza Katonda nga bafunye ebirungi ate n'okwewaayo okuweereza abalala mu nsi Mukama mw'abaweeredde ekisa.